Enyumba guba mutima. Chovola tolaba bebe kulu ndi tumubanjize nyumba ebbanga ddene kakati atambuza alubamu naye kamuwabule siza vano nga siwabudde bebe kulu akati ne bebe kulu okusinga okutambuza ennyimba agenda mbwavu kati ebyo biri mu kutwala ssente ulira kalinaki sitalina kuba neeyo nange njirina alina mmeka kati ayinawo n'endala wali gyazimbe bebe kulu wamma naawe sente toziteeka mbiri kati eyo wavuddeyo ebyo muzannyo gulekera abalenzi bali kati teeka mu bintu nga bino sente okitegedde ng'era we yabiteekamu edda anti era ffe twamubuusa ffe tuze tumubuusa ne tumugowaayo omusajja akola bw'ati nno yeeyisa bw'ati okitegedde azimba n'akanyonyi kazimba wamma nkubiriza nammwe bannayuganda abali eyo mukole ebintu bwe biti saagala muntu azimba nze ennyumba ya wansi kwebaka kyova olaba n'ebifo ebimu bifuuse ghetto. Kabayo olina akantu ke waŋŋamba nti bano abaana abalwanira ebintu omuntu yalikoze atya yalizimbye kalina bweti nkuwaako waggulu wano neggamba kati nakomaawo Isaac situlako awo kati gwe muwala wange nakalanzi naawe yongerako waggulu kati mu kutunda awo wabaawo embeera nze nazimba eyo wakati oliaga nazimba eyo waggulu akantu ako olabye bwe kakolera abaana kiso ky'okulwanira kino ekiri ekimu bafuneko ensonga ebalemesa ottunda singa omwana agaana simanyi bona agamba eyiyo gijjeewo gitunde omuntu asobola atya okuzimba kalina omuntu asobola okuzimba kalina bulungi nnyo era bagintiisanga nnyo naye naye nkitegeera nti baali balimba kati nsobola okusooka nengula matiriyo mitayimbwa ebisinga obuzibu nengula emitayimbwa gyange nengiteekaawo bwe mmala ogigula nensasula seminti wange wali n'abeeraawo kubanga oggula enkokoto eno bw'ogireeta sinotulaka emu gw'omanyi byekola wano egatta wano wonna sinotulaka y'ennyanja eyaluwera gw'omanyi kuba kati sisuubira nti batabulamu wano nti ate pulasita kubanga era luwera yajja byonna bimala ng'akikola lumu motoka emu eyo sinotulaka erabika yeri ku kintu kino kino kyonna ebeegaseewo kakati zimba jangu ng'omanyi nti fula esooka njiyiwa siraabu ekyo kyokka bw'okikola yiwa siraabu gwe otereeza ez'owansi weebake abaana bapoota obalengera abaana bapoota ekyensabisiza ku muvubuka ono nti abaana ba ghetto abawa emirimu era yensonga lwaki tuli wano ba ghetto youth bakola era njagala nabbawa amazzi banywa amazzi kifuga katono nnyo nengenda bbawa amazzi kabala ba ghetto babamanyidde mu kukwata bubadiya kuvuga gaali ezo kuba bantu yadda olwaleero ensi yakyuka abaana babuuse yensonga lwaki kati obalaba bangi bali bali mu kukola kati kino ate ekiri wano kyenjagala n'abalala bakole si biri bye bali mu kukola ng'eyo eggaali gyenda beesamba abantu njagala omuvubuka nga wadde tebinnatereera ng'osobola okusiba lo n'ojja ku sayiti emu n'okola ovaawo neogumu ekitundu mu magezi ng'ate bw'otuula eyo tojja kugufuna ogumu ekitundu teguba mutono ate kati laba nno siraabu eno nkakasa bali mu kyebiri anannyambako oba no bakaswa ssente mmeka kakati munsenga mu ngeri ya bulijjo omupoota asasula wakati w'omutwalo gumu ku mitwalo ebiri kisinza ku mulimu ogulimo okukolebwa kati omulimu oguli mu kukolebwa nefundi tugambe omuzimbi fundi naye asasula wakati w'emitwalo ebiri kitundu ku mitwalo etaano naye kusinza ku mulimu oguli mu enkokoto tebiba byanjawulo anti oyo kati kisinza ku mulimu kati guno omulimu gwe tuliko ogw'enkokoto poota afuna emitwalo abiri amina emitwalo ebiri then omuzimbi afuna emitwalo 3 kitundu esebo tetukola bbeeyi naye tugezaako bakubira ekifaananyi abaana bano buli mukyayinza okunyuka nakyo ndoza okujjayo n'omulama gw'oyogerako kakati kino kirungi nnyo omusajja ono akyogedde kakati olaba lujja ebintu byentera osaba gavumenti
bye bintu bwe biti omanyi lwaki nti kati omwana singa bategeka kifo nti basoma kuyiga kuzimba nga bwolaba omuvubuka ono yinginiya omwana ono mwagadde ono okitegedde Ashirafu mwagadde nti singa abaana babayiza okuzimba tajja kuweereza ata asime n'omusingi oyo ayiza okuzimba okitegedde awaba n'emirimu wabaawo abakola emirimu emirala ng'okupoota okitegedde aba ate nemukupoota mwemuva abayiga okuzimba awo kati bano byoyagala bituuke ku baana ba ghetto nga tetunnagenda wala waliwo n'ekinneewunyisizza kyentegedde ti nannyini kalina eno ali mu kukuba kyeyo akuba kyeyo sooka otunnyonnyole ku nannyini nnyumba eno kakati nannyini nnyumba eno yatutuukirira omwaka ogumu emabega lwaki ndese background lwaki yatutula omwaka ogumu emabega ne tumuwa strategy engeri gyagenda okukola ki okuzimbamu twagala nnyo bakirayant ne beetegeka yatucontactinga ne batuleta ku kifo ali mu Canada kyantu waffe ali mu Canada yatucontactinga natuleta ku kifo kino ne tulaba ekifo ekiri kati kino ekifo kyolaba kino kiri si kinene nnyo ate si kitono nnyo naye ng'akusinza ku kyali ayagala kyali kitono kati ekifo kino kiri mu fuuti 7 wano ku fuuti 6 wakwenda mu maaso kijja kikola kifunda kijja kikola kifunda kwazimbye kalina kijja kifunda eno kalina azimbye ekimaka azimbye kalina si maka kalina yabapangisa apartments kuliko units 2 ku buli fulo fulo kati fulo wano eyene ya bisenge 2 ebisulwamu kwe kuli efumbiro ne toilet ne sitting room era ekiri wano kyekiriwa neeri esebo kati wakwano we mutusantu wali tuli ku slab ene ya first floor jujita first floor slab esebo Kabaya wazimba kalina olina kalina slab etegeeza ki slab obanga aguze na poloti endala kati kino kyempagira kati lujja nti omuntu ali e Kampala ng'ogula poloti kiyinza okuba ekifo ekitono naye osobola okipulaaningiramu ennyumba esobola okuvaamu ssente nze kyesiwagira nti omuntu azimba ku fuuti 7 ezo ku 5 nti azimba maka kukulizaawo abaana batabani be bamuleetera abazzukulu ate abawa emmere ki kakati ono omuvubuka ono oba mukyala oba muki kino kyenjagala kino bwe kiti nti buli lwayiwa sirabu wadde yagula fuuti 7 ezo ku 6 wenjogerera zino ziri fuuti nga 5 mu buwanvu wano waggulu ku nyumba wano ndabawo nga 3 wano we wati wano kitegedde ate nti alina n'advantage bw'atuuka mu bbanga wano akyasobola okugaziyaamu mu nyumba nti kati ebbanga space eyo tebagimuguza agikozesa ku bwereere asobola ogikozesa ku bwereere nti ye buli lwayiwa sirabu oyo aba atadde watuufu akasente kati kansuubire ti ne munnayuganda ali eyo ng'akuba ekyeyo bw'oba ogula poloti pulaninga kukola kino zimba nyumba ya kalina zimba eno ng'ogenda kusigaza buli lwoyiwa sirabu wansi zimba nga kigumu nga yinginiya bw'akikoze yinginiya yankanze dda ndaba emitayimbwa egya 16 gijja 3 okuva wansi jali badde na kati gy'omukaaga givaayo 3 emitayimbwa mukaaga 3 9 12 gyonna giri mu kati oyo ali ku kituufu kitegeeza eri tekoma ono kati ye yeesalako nti kati nkomye wano kitegeeza ng'ozimba kalina osobola okuba n'ekirowoozo nti njagalako ennyumba emu waggulu naye obudde gye bulaga n'ogamba bannyongereko endala oli waddemba olwa kino kyendaba kati ebiseera ebisinga omuntu waaba wakuzimba kalina alina tandikira ku pulaani kati pulaani eyo osobola ogikola nga ya myaliro 10 bw'ogikola nga myaliro 10 naye n'olina obusobozi olinawo bwa myaliro emeka 3 oba 2 kati mu pulaani eyo mubaamu architecture ne structure naye ekulaga emitayimba gy'oba ogenda okukola ki okukozesa kusinziira ku pulaani n'emyaliro gy'okola kola ki gyagala oteeka waggulu kati kweno pulaani eno twagikuba nga ayagalako emyaliro 6 waggulu
naye obusobozi nagana nja kusooka nkole ntya nze mbeko emyaliriro 3 era kati kuno agenda kwongerako in fact emyaliriro agenda kusooka ayongereko emyaliriro 2 eno gye tuliko ground first ne second kusinzira ku busobozi then mu future eyo oba ye oba bazzukulu oba baana be awo baba bagaddinga ekifo nabo bongerako basobola okwongerako. Kabayo olina akantu ke wangamba nti bano abaana abalwanira ebintu omuntu yalikoze atya yalizimbye kalina bweti nkuwaako waggulu wano negamba kati nakomaawo Isaac situlakwawo kati gwe muwala wange Nakalanzi naawe yongerako waggulu kati mu kutunda awo wabaawo embeera nze nazimba eyo wakati oliaga nazimba eyo waggulu akantu ako olabye bwe kakolera abaana kiso ky'okulwanira kino ekiri ekimu bafuneko ensonga ebalemesa ottunda singa omwana agaana simanyi bona agambe eyo gijjeewo gitunde okitegedde kakati mwana kabeera akakulu ako kati njagala tufene ku Munnayuganda eyo nga alina ekirowoozo ekizimba kalina Kabaya nga twogera naawe eyali agizimbyeko oba agiyina nga tugenda kwongezako ne ingini yagizimba omuntu asobola atya okuzimba kalina omuntu asobola okuzimba kalina bulungi nnyo era bagintiisanga nnyo naye naye nkitegeera nti baali balimba kati nsobola okusooka nengula matiriyo mitayimbwa ebisinga obuzibu nengula emitayimbwa gyange nengiteekaawo bwe mmala ogigula nensasula seminti wange wali n'abeeraawo kubanga oggula enkokoto eno bw'ogireeta sinotulaka emu gw'omanyi byekola wano egatta wano wonna sinotulaka y'ennyanja eyalwera gw'omanyi kuba kati sisuubira nti batabulamu wano nti ate pulasita kubanga era lwera yajja byonna bimala ng'akikola lumu motoka emu eyo sinotulaka erabika yeri ku kintu kino kino kyonna ebeegaseewo kakati zimba jangu ng'omanyi nti fula esooka njiyiwa siraabu ekyo kyokka bw'okikola yiwa siraabu gwe otereeza ez'owansi weebake oba pangisa abantu bo tobeera ku speedi y'amaanyi akasente ate kojja mbo wansi ke kagenda kati ku mwezi oba ku viva gyojja ebintu saagala bakubira kalamu gwe n'obasasula noddeeka bwentyo nange bwe nakolanga nti ogulayo seminti ensawo 2 n'ogamba kwadiwe yawali nze nja kunona seminti wange bo ne balikodinga biki abantu bye bali bakutiisanga biki bye boogera nga batiisa abantu okuzimba kalina tebakoma kalina yokka n'ennyumba ey'owansi bakanga omuntu asobola okutiisa omuntu atagizimbangako ono yagitya engeri gyawulira we baginyumya ozimba ennyumba kizibu gwoba ogitya naye ono azze nga azze kuzimba ennyumba guba mutima kyova olaba tolaba Bebekulu nti tumubanjiza ennyumba ebbanga ddene kakati atambuza alubamu naye kamuwabule siiza vaano nga siwabudde Bebekulu akati ne Bebekulu okusinga okutambuza ennyimba eyo agenda mu bwavu kati ebyo biri mu kutwala ssente wulira kalina ki talina kuba neeyo nange njirina alina mmeka kati ayinawo n'endala wali gyazimbe Bebekulu wamma naawe sente toziteeka 2 kati eyo wavuddeyo ebyo muzannyo gulekera abalenzi bali kati teeka mu bintu nga bino sente okitegedde ng'era we yabiteekamu edda anti era ffe twamubuusa ffe tuzze tumubuusa ne tumugowaayo omusajja akola bw'ati nno yeeyisa bw'ati okitegedde azimba n'akanyonyi kazimba wamma nkubiriza nammwe bannayuganda abali eyo mukole ebintu bwe biti saagala muntu azimba nze ennyumba ya wansi kwebaka kyova olaba n'ebifo ebimu bifuuse ghetto ghetto twazimanyiranga eyo mu Kisenyi waayise kati ne ku byalo gye tudda ogenda olaba olw'obuyumba nti fuuti butonotono ate bwa wansi kano kaliko kano naye neeyawula ennyumba ku ki kakati ate ng'eseevinga nnyo nti buli lw'oyiwa kifo kati ono ankubye ejje poloti ya wano we tuli nsuubira poloti eno eyinza okuba eri mu bukadde nga 10 wenjogerera kati emutundwe wano eweze 10 wano kakati omusajja ono bw'aba ayiye wano waggulu wano nazimbako ennyumba kati kano ka poloti kalese wano era kali mu bukadde nga 7
ene egula miliyoni eziri mu 10 kati wano jota kyaswafuna mu kifo wano wota kyasobola jifuna ono yalina okulemera Kampala kati so oliwo ennyumba ey'okwebaka ndowooza ayagala kati buuza ingini ashirafu owaluumu emu kuba tulina gwe tulese kuba tugereza ku kinene owaluumu emu naye asobola ozimba kalina waluumu emu asobola ozimba kalina ng'ebeera etya eyo nungi kituufu anti kaakati ebiseera ebisinga kisinzira nga woganye nti banga bomanga special ate kumala oba olina ogiyiyizaamu kyonna ekirwako kikola ki kikumala abantu bajeyo ng'alina kaploti kalinga nga 25 kwa 3 n'omuzimbiramu diiro oba diiro n'akafumbiro n'omuteeka wansi n'alinnya waggulu n'ateekayo ebisenge bibiri ate era nga yakabiri naye era eyo sigiwagira nze eyo nga bw'ogyogedde wali ŋŋambye nti wansi agenda kuteekawo amaduuka 2 oba ka supermarket ke wansi wabanga tali ku kkubo baba tali ku kkubo oyo ate namuwa muzzukulu wange kabaya yayagala byakkubo muzzukulu kabaya kyadayogerako ekyokugamba nti omuntu asobola ozimba kalina banga lyomala nti kalina tuyetaaga kale gipapirako nnyo weetaaga newokola ki newetegeka nga kyenkuganya nti kiranti waffe ono plan twagimukubira mwaka gumu emabega netumuwa quotation tumbali emtayimba ajja kubeera bwegiti Max Plan ajja kwetaaga bweziti Saja Cement ajja kwetaaga bweziti najjanga kolatya ngaite ngakaba wadagama ati nagulako cement oba namusasula ajja musasudde weziriza amaanyi ng'osasula cement wo mpola era wezire zoso sasulako mitayimba negibeera kuba kati ebisinga okuba ebyebbeeyi nnyo naddala ng'ozimba kalina cement mitayimbwa banyabo ne basebo gwe tulina ye ingini ya Chencha Ashirafu Mukibi ku myaka emitoto nyoma akola emirimu emirungi era nga akola ne company ya Regico Construction Company gye tujjanga tubalaga lwabayinawo ekitambulo bawa bayinawo site gyatambuza so Rairo Kabaya ye yangambye nti tusaleko tulabe abana bageto bebakola ate era alabe n'emirimu Ashirafu gyakola Ashirafu mwagadde ate tufunye n'enkolagana naye nti n'abasoma amasannyalaze ya Ashirafu kati yafuuse kyaliwa site nnyingi zenjogenda ku kubanga bwe banaabawo emirimu nga bawadde Ashirafu kitegeeza nnina okugendayo nnyongeremu bannayuganda amaanyi nti bwe muwa Ashirafu emirimu awa ku baana ba ggeto emirimu ye tasosola kitegedde oyinayo ekibuuzo ky'obuuza Ashirafu mbadde njagala just abulire bannayuganda ennaku zino omutayimbwa 12 gugula mmeka ogwo kakati omutayimbwa gwa 12 amanyi nebbeeyi ono 16 waliwo gya 16 ne gya 12 najyo mwegiri mix wano waggulu naye kati omutayimbwa kisinzira woba oguguze ne wooli ogutambula wakati wa emitwalo 3 kitundu 12 16 nawo kinawo omuguzi atambulira mu mitwalo 6 kale oyo gwe nagulanga 3 ebiseera byo nga nzimba 3 mmeka bweziti kati ate dyala same naye kisinzira ku geegi gy'oba okozesezza kati wano ku geegi twakozesezza ya mitwalo 5 ebise wano kano bisanga wano ng'olinawo bando zo nga 3 kadde kamuko n'ekitundu kati njagala Ashirafu ono akubuulire alina sirabu zaayiwa endala ez'embaawo njagala onnyonnyole Kabaya sirabu y'embaawo kakati sirabu y'embaawo nga si yawaffu Silabu zirimu emirundi ng'esatu waliwo solid slab solid njimanyi solid kati yo siba mitayimbwa gyokka eyo gye nnina erinnyako emmotoka waggulu waliwo parkinga waggulu ebiseera ebisinga solid slab tugikozesa awantu nga bagenda kuba tugambe kyangaala tugambe oba terasi tegenda kubaako kyebeba bisse waggulu wetuterose okukozesa solid slab ngazi nesembayo waggulu ku nnyumba gye baanika engoye kati obanga ku bubalaza ng'obwo kati nga twataddewo solid slab kana walawe tutebiteeka mu bifo ebya toilet nga wagenda birawo toilet abiseera ebisinga tuteekawo solid slab Kabaya wa parking emmotoka yo waggulu ku kizibu awo automatically eba solid slab ne wansi oba ne eba solid slab kati eno hollow slab zino era n'eryo eri embaawe
era awantu bivuye byenjogeddemu yateekawo solid slab tugimixinga ne tubaawo ne hollow slab kati ngero gye tuliko ezimu ku hollow slab kwa elimu max pand n'emitayimbwa then wabaawo nezo ezawafo then wabaawo neziri era ne wabaawo neziri ezembaawo eyo gye njagala omanye erabika esevinga naye bangumu kati nayo ebiseera ebisinga tusitula ennyumba era nga bino tugisitudde empagi zaazo nga za mitayimbwa bikimu ne bimu kati wali mu kutuuka okuyiwa manye slab eno erina ebintu bingi ebigigendamu egendamu ng'ezologambye BRC egendamu max pan negendamu n'emitayimbwa kati ebyo nabo bigatta biba bya bbeeyi muko kati bw'okikendeereza ku mbaawo wano mbuulira kati wali bw'otuuka bw'oba ogenda kukola kati sirabu eringa ey'embaawo lwakwenda kusoma waliwo abagikola ne bagivumisa olwokuba tibakola ki tebamanyi gikola naye oba wakugikola abagivumisa bakola kyekikyamu abavumba bakwata emiti egitali mirungi n'emiti obugazi bw'omuti nagwo ne guba nga si gwegwo bakati oba wakwiwa sirabu eyo ey'emiti okwata omuti nga gwa 4x4 kati olaba nga guli ogwo mutono buliti eyo ntono eringa 2x1 kati guli guba 4x4 guba munene kati gwokola n'okubanga ng'akuba akatimba k'engalama waliwo kalabye kati bw'okakola bw'otyo n'okubayo eno n'oyiwamu omusenyu kati n'oyalako BRC naye yesuulako fula ebbiri y'emu n'oba oyagala kuzimba fula 10 era ebizimbe bisandyagadde kumenya mu ebiri oba bizimbisiza mbaawo kituufu ekyo nze naalyagadde nga oli azimba wansi nga ayeeko emu n'azimbako tutera kikola ku sirabu naddala kati ngeno nga gye tuliko okudda waggulu naye eri ya wansi tugikola bwetu tera tugiwanga era sirabu za bulijjo tuzikola ki foundation yo neeguma kati eno waggulu jukire biimu zibaamu biimu ziba za mitayimbwa waliwo abakozesa ebyuma bya gundi ebyuma bya hollow section neffe si bye tukozesa bya hollow section biimu ebanga biimu kati n'oyalako embaawo kitegeeza muba mutuze mu mulembe omukadde tebazimanga ennyumba z'emiti ate gundi ya sirapu ono ndalamu ono asirapu engeri gy'abinyonnyodde kirala mu kubanga emyaka gye nnina nze mbadde sigirabanga eyo ffe nga tugikola wano nga bw'onaagamba nti enda kutuuzaako tanka ate tanka ng'ogamba liita nga 15,000 kati ate bano bakyongera mu bana abaana babisomye babitegeera kati eyo y'emiti wagamba tedodooma tedodooma kusinza kwekituka jukira oba ogitaddemu biimu eyo kati ate tuba tukuba akatima tukuba wansi ne waggulu kati kitegeeza buli omu asobola ozimba kalina just kwebuza kyenyinza ogamba bannayuganda buli kimu kiwaawabwa ekisingako kinnakyo tugambe eno kalinga edo sirabu gye tuliko weba ya myaka 10 okugeza eri eyinza okuba mu myaka nga 7 kitegeeza eno yesinga eri cost friend naye mu myaka oba obaze emyaka eno eba myaka 10 eri eyinza okubaako mu myaka nga 3 emabega oba myaka nga 7 naye kati ebyo byonna ng'otute nti embeera eri constant enkuba bikiteafectize bisigala byonna bigenda emyaka egimu yenjawulo sebo tegedde nti waliyo ey'emiti ntegedde asirapu annyonnyodde naye ate nze eno njikkiririzaamu nnyo olwakiri ekigendero ekiwanvu eno njikkiririzaamu nnyo lwakuba ya bbeeyi ate eriyo esoboka omulembe gye gugenda ebizibu bimulaba tufuna solution kale tuga nti eno sirabu eri mu miliyoni 45 kati ng'oli asobola gikozesa asobola okutweka miliyoni 2 ey'emiti nayo sirabu yemu ate nga akisobola kweka solution eyo twagezaako oli wabanga sente ala ziri nnyingi osobola okukola kino eno ba alternative naye nga kisigala nakyo kigumu tuzimbye apartment eziwera nga tuzimbe mu ngeri eyo yemu ate nga ziweziri yesebo so buli ekaba ebirala byokola kuba kati akusanzeko kalina biki ebirala byokola mu construction Fabric Construction Company tutandika kigambo kyaki kya plan ne tujja ku site ne tupima kubanga ndowooza abantu bazimba ebizimbe n'olaba nga kiyingidde ewa neighbor lwaki ebiseera ebisinga teyagenda ku ground kulaba ebipimo biriwo akube plan mu butuufu bwaki
bwayo bweyina okukubibwa kati olaba tutandika ne tujja ku site ne tukuba plan ng'ejja mu kifo kyo bwe tuva awo ne tukola BOQ embalirira ne tukulaga emitayimbo ojja kwewa nyumba ya kani tukulaga emitayimbo ojja kwetaaga bwegiti max pand bweziti leba ajja kwa ebiti ebina ne tukola ki tubikuteera wali bwe tuvaako ne tukatandika ekya construction ne tuzimba ennyumba zonna okuva mu musingi mpaka nga tukwasiza ekisumuluzo tetukoma awo tukola renovation oyinza okuba olina ennyumba yo baagizimba dda ne tekunyumira mu fashion naddala ebigetambula kati tujja ne tukola ki ne tugikyusa yo renovation tukola painting ebyamasannyalaze kati ebyamazzi ndoozola pipe olwedde mwezi katuziiridde mu sirabu muno pipe z'amasannyalaze nazo mweziri nayo tubikola nga Rico Construction Company byebyo ebimu ku bye tukola enzizi temukyazi kisima n'enzizi tuzisima kuba kati era guno omulembe abantu abamu tebakyagenda nnyo mu National Water and Sewage Corporation saala n'ogigamba nti oba njikisa wansi nagamba bebe nti bw'osima oluzzi togula bipipa ku mmotoka totawaana ati yali yawa bana bankuba kyeyo magezi bakomewo bagegana amagezi era betuliko naawe lujja nerujja bebe yagamba bankuba kyeyo nange beŋŋamba bakomewo bagule ebipipa bateeke ku mmotoka batunda amazzi abagambe bajje basime enzizi batunda amazzi so tusima n'enzizi oyinza okwaga era nono kyanta tugeramu simira oluzzi ng'amazzi asoka kuba kati amazzi g'ennaku zino mazibu gakola ki gafuna nazo woto oba agenze tegaliiko so kati nange olwedde njagalayo oluzzi naye si lwa bbeeyi tujja kuteesa baŋŋamba gundi eno ate pampu akakantu ke bassaayo si ka bbeeyi kati pampu zirimu ebika kusinziira ku mazzi ne kapasite ayinza ayagala amazzi oba emitwalo 15 liita emitwalo 15 n'ayagala liita 1000 sandi badvise okubanga bakozesa pampu y'emu kati awo pampu ojja kugigula kusinziira ku kapasite y'amazzi g'oyagala liters z'oyagala bwekitwe kijjo wekibeera kati buulira abantu engeri gye bakufunamu Ashraf Rico Construction Company tusangibwa Kyebando emabega ga Kamwesi Shopping Mall waliwo ekkubo ku Kamwesi waliwo akatale waliwo n'ekkubo eryawo eryambuka ne ligwa ku Tula Road kati waliwo akazimba kayita E&E Plaza emabega ga Kamwesi awo E&E Plaza kwetusangibwa fula esooka era ekipande bibuutuukawo era ebipande boobiraba nti Rico Construction Company yesebo n'enamba z'essimu ezo ziri awo wansi baba basobola tukulako zonna ziri ku WhatsApp yesebo Kabaya eriba ghetto youth nga tuva wano buno obubaka njagala busindika eri abaana ba ghetto oba eri bannayuganda mwenna tudde ku nnono kati tukole ebintu ebinayamba abalisigalawo nga bali bwe bakolanga si kukola kintu kyogenda okukola kati ate enkyolabe nga kizeemu ennyaafa kati kakasa nti okozesa abantu nga bw'olaba Ashraf mu mirimu gye kozesa abantu mu bifo ng'olaba banaakola emirimu mu bifo byabwe bajja kuwaayo obuweereza yani abaana ba ghetto temwewala mirimu gino buli lwokola emirimu gino gina engeri gye gikusetinga obwongo n'otandika okumanya entambuza sente z'otabbye okitegedde z'okoleredde sente yeewooma nnyo ng'ogirya tomagamaga naye obalaba mu ghetto baatuze omuntu eyo ekiro bali mu kulya naye beekwese munda ebyo si byagala mwegatte ku baana mwegatte ku Ashraf abawe emirimu mukole teri kisinga ekyo kati eri buli ayagala okuzimba olwayo tusobola okuba nga tugize ku kalina naye tutegeeza nti buli omu ogenda zimba kalina okyasobola okuzimba ennyumba eyo gy'osobola naye abo abakutiisa be twagala okufiisa obeere nga weetegeerera abo balemesa namubulamu bwese eno okiraba lujja ebiseera ebisinga omuntu teyaliwuliriza nnyo bantu bino ebigambo by'abantu bw'oba olina kyoyagala okukola nga gwe mu bwongo bwo kyoyagala okukola okiwulira okyagala n'omutima gwo teekawo sente todda kwolindi naye ng'ekyo kizibu kalina nga nzibu Ashraf abagenda emitayimbwa ebbeeyi mugitegedde nze ngenze Kabaya ibagambye so banyabwe ne bassebo mweyinire Ashraf abeere nga abakolera emirimu emirungi
eri ayagala okuzimba totya kuzimba zimba tukulaze kalina yosobola okuzimba ennyumba eya bulijjo yonna gy'osobola asita okulagana n'abakugu ne bakolera ekintu ekirungi. Lwaki ndese Kabaya alina ennyumba ya kalina abasinga mugimanya atannagimanya gimanye nti agiina kale ate Kabaya akkiriza nti kyalabye wano kyekisinga kyakabi nze bwe nkola ebyange nze lujja ne ttone tubatadde. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing eby'amazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola.